akayimba ako kafuuse ensonga. Akayimba bakayita Nkwale. Abantu bangi nnyo beebuuzizza nti akayimba kano omukulu Maulana ne Rain baakakuba ndowooza myaka 3 ku 2 emabega bwe mba seerabidde. Akayimba kano baakakuba era kigambibwa David Lutale yakawandiika n'akawa Maula n'akawa Rain oyo ne bakakola ne bakayimba. Kati embeera bweri kati Rain akayimba yakaddiza David Lutalo yembeera bweri bwetyo. Abangi badde beebuuza nti akayimba Rain yakoppa Lutale yakopye. Ensonga zonna nabaddeko n'omukulu bamuyita Yaledi producer wa David Lutalo n'agamba nti yaliwo nga byonna bitandika era agamba nti akayimba kano tekayinaako buzibu wadde n'akamu. Akayimba Lutalo yasooka n'akawa Rain oyo n'akayimba. Yaledi katunnyonnyole abangi mubadde mwebuuza ku nsonga za Yaledi. Yaledi wano ng'ategeeza kayimba ka Lutalo n'ensonga ze mubadde mu complainingako nti sound lwaki akuba sound y'emu. Bw'owulira oluyimba omanya nti Yaledi ayina waatangaazizaamu naye ng'ensonga ya Nkwale Rain ne David Rain ne Lutalo tewali Lutalo. Yongo ya Lutalo terina tabu etambula kati agikubidde emyaka 15. 15 era agenda mu concert. Okay. So terina buzibu kutwalizamu era akayimba akapya bakayita Nkwale. Akayimba Nkwale bagamba akayimba ate akayimba ka Rain. Abantu batangaza ko kuba gwe producer. Akayimba ako si ka Rain naye nga David yakawandiika n'akawa ko Rain oyo yakegomba. Rain n'agezaamu ku kayimba. Yagezaamu kayimba. Kati bwe yamala ndowooza ne kamuzitooyera n'akaddiza nnyiniko. Kati yakamuddiza Lutalo kwe kakuba. Ate nga akayimba kalungi kati oli yalaba ndowooza akayimba kafa n'akalikoodi. Akayimba ka Lutalo bambi si ka Rain. Ekitegeeza tewaliwo obuzibu bwonna. Tewali yadde era Rain n'avaayo n'agamba musimanyi lwange tujja namukuba. Kuba gwe producer wa Lutalo. Era ate alina naye akimanyi nti yali agezaamu kaawo twali ffenna naliwo nange. Yakafulumiza awo mu studio ki? Kati yasooka kakolera eyo bagiyita music craft erungu jjaawo. Rain we yakagezesaamu kati nenkakuba ebinyuma mu double kick. Era mugundi mu Rain. Nedda mu Lutalo oli yakuba kali aka Rain bamuyita Devi. Kaloko nokaddamu ebirungo. Kali nenkaddamu ebirungo mu double kick. Okay. Abantu badde beebuuza nti Yale nti bw'oba okuba engoma zo omuntu amanyirawo nti eno luno oluyimba lwa Yale. Era ekyo kye njagalira ddala. Njagala nnyo nga buli oba akawulira akadongo akasooka n'amanya Yaledi ate aleese. Tekirinaako buzibu kyonna. Era nze akikola. Kubanga buli muntu abeera n'ekiki Katonda kyamutondamu. Kati kibanga Chameleone watandika okuyimba era omanyirawo oyo Chameleone yadde tanagenda wala nange nga ntandise okuba ebidongo oli amanyirawo nti Yaledi ate kati aleese. So nze nkyagala nnyo sikirinaako buzibu era nkyaki ye mukulu producer Yaledi nga nnyonnyola ku luyimba olwo Enkwale. Rain lwe yakuba webback emyaka egiyiseemu ate David Lutalo lwazzeemu n'asobola okuba ate ng'akuba oluyimba luno bakutangazizaamu oluyimba lwa Lutalo oli baamuwaamu oluyimba lwe lumuzitowako n'aluziriza nannyinirwo era akadde kalwe luliwo olutambula ne vidiyo egitadde. Gezezaako okufuna ku management y'abano ba Maulana and Rain omukulu ono okuntangaaza kayimba kano kituufu oba antegeezezza tewali buzibu oluyimba lwa Lutalo. Kano akayimba Enkwale nawulidde mwaka kuba emyaka 2 egiyise nkayina wano ne Lutalo yalukubye. Sebamu. Tewali buzibu. Okay. Etwalinaako tabu. Okay.